okiraba otya mbaka Zaake yayogedde ebigambo byabadde bituufu ebigambo biretebe ku floor ya parliament bebeevumire ewaabwe mu byalo eyo tutandike n'erinnya lyo maama ne position. Amanya gange nze Nalubega Grace mba mugombolayo mu ddwaniro Rakai district era nga nze navuganya ku kyombako omukyalo wa Rakai district mu kalulu akakalwa kibiina kya National Unity Platform. Ombuuziza ku nsonga za mukulu Zaake ezabadde mu byalo eyo. Ensonga ezo ekyamazima mbadde sinaba kuzigoberera nnyo, mbadde sinaba kuziwa nnyo attention. Mbadde nyina ebimpalabanya ebintwala eno ebintwala eri era ne ku lunaku omukulu Zaake lwe yajja Rakai nze nali mu kunoonya ssente za Kinyamatama bannange omukolo saasobola gubeerako bimanya ebyengasi byendi mu kulafubana ne ssente ze nali ndi mu kunoonya wadde abannange bali mu kucelebratinga ameefuga nze nali mu kunoonya ssente za mukazi ennaku z'omwezi nga 9 omwezi oguwedde yanziza mu kooti kale mbadde sinnabakiwa nnyo attention eri awo naye nze kyendowooza nti mukulu Zaake musajja muyivu musajja mumanyi era nze ndowooza ntasobola kwogera kintu nga takyekakasa bulungi okujjako nze kulwange nsobola okumwebaza okujja Rakai district n'atukyalirako nga banna Rakai ate n'okutuzaamu amaanyi nga bannanuupu ntisebo weebale nnyo weebalire ddala nze mu byonna kyennyinza okugamba nti ku nsonga eno abakyala baatabuse ne ssaawa minisita n'atabuka n'ayagala n'okuba eŋŋuumi gwe kiraba otya gwe ng'omukyala abakyala nze kulwange kyennyinza okubagamba nti ensonga mu Uganda wano ze tulina enkulu ensi yabadde enkulu ekyokubiri abakyala banzi bazze nga bafuna ebizibu ebya buli ngeri abakyala mu abalaba wano aba palamenti bennyini beesi bagomeseza bwe za black nebataka ekitambala kyabwe kyeru poliisi n'ebawalabanya n'ebakunywa kumpi nviiri ku mutwe ate abakyala ne basirika kale nze kyenja okusaba abakyala nti ensonga yonna bwebangezze ng'eri ku mukyala bakikwasaganyizenga wamu baleme kulinda nti ekutte ku gundi wabula ffenna ng'abakyala ebenge tubakatako wano omukyala Brenda Nabukenya yattibwa mwamulaba mwenna abakyala basirika kakati ku ssaawa zino baleme kutuleetera kibuuzo kwebuuza nti ensonga z'abakyala ziba za mukyalo omwo nze wano ku mawulire mwandabanga nkaaba neeziribanga nfa nzirika Kinyamatama bannange nakati mukyala munnange Kinyamatama nga bw'olabye nti si kirungi mukyala munno okubeera mu mbeera nga efaanagana buyike nange njagala okusinzira n'okugamba nti Kinyamatama nange antunulire nga mukyala munne oba oli awo n'eri ngasi ennyingi ennyo gye yanteekako gye sijja kusobola nange aginsobola tutegeere nti ddala naye ng'omukyala alumirwa bakyala banne kubanga ne kano siyinza kkerabira nti wadde byatambula nga bwe byatambula naye amazima agamanyi nti akalulu nali nkakoze eki kawangudde kale n'olwekyo siwagira kyakutulugunya bakyala era nsaba nti bakyala ffenna mu ggwanga ensonga ebekutte ku mukyala oba weefudisi oba wa DP oba wa JM oba wa CP oba talina kibiina nsaba abakyala tugikwatenga ng'abaki ne bw'abanga mukyala tali mu byabufuzi naye wano omukyala maama ssente za mwamulaba omwana we oyo yenna we yali afaanana yafa yattibwa naye amazima gali nti abakyala basirika kale abakyala bangi basibiddwa batulugunyiziddwa abamu bafudde naye abakyala mbasaba nti mu nsonga eno bafune engeri gye bayinza okukwatamu mukyala munnaffe oyo bamuwumbewumbe omanye omuliro teguzikiza akasente akusonyiwa akusaasire Kinyamatama nandirowooza nti nga naye bwe yalaba ku maziga gange nga ngakaaba kuba nakati tegakalanga era sebo nkutegeeza nti ekimu ku byaŋŋana okubeera ku mukolo omukulu gwe yaliko ndi mu kunoonya ssente za mukazi n'olwekyo Kinyamatama afunemu omutima ogumanya nti ndi mukyala munne oba olyange nange anziriremu kyenyinza okugamba kubanga biri byali byabufuzi byaggwa ate ebyobufuzi bwe bityo bwe bibeera biba byabufuzi nze nja kusaba nti mu mbeera eyo abakyala bakkakkane ate basobole okutambuza palamenti kubanga omukulu oli oba oli awo asobola okuba nga ye ayina kuyajja ensonga ze kuyazirambikidde ebiseera ebisinga okimanyi awali omukka ekyo gwe okyogedde nga nja kusaba nti awakumenya omutima si yetera okubeera enkola